Omukunja atasera gano okugamba mazima teri agenda gagamba mulala. Toddamu tulirako mazi, toddamu kuzanyira ku emotions zaffe ng'ogenda kufulumya luyimba lwo. Ffe tetwesembereza kitu kyonna kya yero kasita oyambala yero oba otufaananira amazi yadde obadde waffe obadde ogenda kufulumya luyimba niyagala okwata attention yaffe oyambadde yero. Omukunja toddamu tulirako mazi n'oguyimba gwo tekugenda kutambula era tekugenda tunyumira. Eyo kala gy'oyambadde batamuliramu bannaffe abajambala batta abantu ebiweeru banya mu nsuku zaffe bamansamu amazi balya ente zaffe enkoko basibye abaana mu makomera. Okoledde mu kiyimba oyambadde ekisaati mb'okola luyimba oppositinze osikata ensoni y'abaana abalina ebyokukola ku media badde ku ggwe mb'ogenda kutaluyimba ng'oli mu kisaati kya yero. Toddamu tulirako mazi n'oguyimba tekugenda tambula. Ogusati gw'oyambadde gwa mabega simanya 216 tonna kitegedde ne manyi ogenda kutaluyimba. Osiriwalira ku bantu tetwesemza kitu kyonna kya yero. Omukunja atasera toddamu tulirako mazi n'oguyimba tekugenda tambula era temugutambuza temumwana challenge. Jano Kibirige Abaana si basanyufu ne Mukunja atasera oluyimba lulwo alufulumya agamba sitaani wuuyo yagamba nti okwambala t-shirt ya yero yabadde alagamba oba ye sitaani naye abaana bagambye nti toddamu tuzanyira ku emotions zaffe ffe tetwesembereza ekintu kya yero era mbubo tebaagala kukola ki kumanya so bamuwadde last warning. Naye tulaba waneno ayambadde t-shirt ya red nga kuliko ekifaananyi kya Lilipazo nga wano kuliko ekigambo nti sitaani wuuyo kati tetumanyi oba ye Lilipazo nze naawe naye no Lilipazo nga tasaaga oyo omwesimbangamu ng'omusobola oyo one man is army era wabanga yayimbye Lilipazo mujja kuwulira naye ng'amuddiza. Nze wano naawe wendi okubanga nga kutuusa kati munange President w'abayimbi njogera ku mukulu Eddie Kenzo ebintu temutambulira bulungi agamba entalo zisuuse era ye okusinzira ku biriwo ate kisembo entalo zibadde nyingi nnyo ate kisinza omuluma batakinga ne mukyala wa talina kyamanyiso bamulwanye buli nsonda ate bakozesa abantu abanene okumulwana so n'agamba nti kakiveemu aresigninge wakiri balonde omuntu omulala. Nze ng'omuntu I cannot continue with this disorganization because these music fights will never stop, you know, because they are sponsored and backed up by our leaders. So, Manank, when I come back from Acholi, I will put in my resignation. I will resign from music leadership. Hope you guys can find another person to continue with this. I can't manage. I don't think I can manage me as a person. Abalala simanyi they can continue with this job. Naenze nganze ndabika ntende waliddwa. Good morning my people. Kansubire bitambula bulungi mu bulamu bwammwe kakati. Waliwo akantu ke njagala okubagamba because twatandika jana eno ffenna okugezaako okulaba nga tereza omulimu gwaffe nga bingi ebigoinga on omulimu gwaffe nga gufuuse politicized nga position esikeze eno nga gavumenti esikeze eno naye nga ebigenda okubeera wakati awo wonna kuba enjovu ezirwanira obusubi bwe bulugwanga byali bigenda okuddako awo wonna byali bigenda ku affectinga mulimu gwaffe kuba olwedde bigwa affecting nze naye tukyagezaako ogukomyawo tugezaako okulanga twerwanako naye nga bwe mumanyi nti twalobinga 10 billion for the circles basooka ne batuwaako 5. Akati when I was at Afande Sare recently ne mugamba nti Afande I think the next 5 should be released. Abantu basobola okuba nga bakola ki? Abantu basobola okuba nga bazikozesa kubanga ebbanga libadde ppanvu. Ayina ekyokubiri. Naffe nga federation
Tetulina ngeri gye tuyinza kulwaningamu secretariat without money. So n'akitegeera olowooza ne bawodalinga sente zino zibe nga zikola ki zijja. Naye okuva lwe bagamba ministry sente zino zijje, ministry yatandika okuteekawo enjogerezeganya wakati waffe nayo eraga nti ffe tetulina kitwali tukoze era nga tulina kuddayo ku zero kola structures bupya. Bayita meeting awo ffe gye twagaana okugendamu ng'erimu buli bantu bonna, era abaagenda mu meeting eyo baŋŋamba kyali kirungi ne tutagenda kubanga abantu baddayo eri kuyomba ani alina okukola ki ani alina okukola kino nga bwe mubimanyi. So balaga nti bo baagala bakwate sente zino baziweereze direct associations ezetwalobinga oba okitegera kuba nali mbateereddemu nti buli association at least tugiwe million 10. That was my suggestion. Ekintu ekyebakkiriza at least 100. Naye bwe basindika sente zino direct to associations kitegeeza nti federation teyinawo mulimu. Ekyokubiri, abantu bangi nnyo abali bakulira za associations abaakyusabwa olw'oluvannyuma lw'okukola emivuyo associations ezo okukumpanya sente ze twaba okukozesa ku office n'ebirala. Tetusobola kubanga tuweereddwa etteeka oba ekiragiro nti tugabire abantu sente ate ffe tutazibawa, tekisoboka. We cannot do that. Otegeera. Naye this money wants to be used to finish the federation. How? The moment batandika okugamba abamemba baffe nti we shall be dealing with you direct, kiraga nti federation awo tekyalinawo mulimu, and no one can listen to the federation kuba beba tekyalina kyekola ki kyewa bantu. Olwo nno baba batukutuddeko eddoboozi eryawamu eryerwanirira. The moment we are divided, then there we can be easy to be manipulated. So this thing ogamba mu federation eryawo abantu abaya abatambula nayo be bano baagala kijjawo nga tebaogedde nga tebagigambe nti tukijjeewo. Naye the moment batandika okudiringa naawe and they will make sure that you disorganize, they will disorganize you so that there is no accountability and sustainability. Neffe tubadde twekuumye bulungi emyaka gino ebiri egiyise waba kimu tukikoze bulungi abantu nga balyoke era nga balinda ebintu bingi, copyright management system, copyright law, regional studios n'ebirala bingi. Naye embeera eno eya zino ssente bwebezze n'etandika okutukuba tubadde tukyasobola kutuula wano kuba kati nze mmanyi abantu bangi ba leaders of associations and members who are not into this thing of structures oba mbu tubeerawo nga tulina one voice. For them they don't care. Kasita omwayo k'omwana akalyayi n'agenda kiba kiwedde. And they are there, they are here, even our members here. Kati nga bino ebyokubeera ennyo organized tebabyaga, of which oli bw'abaaga nti agenda kulinga ne associations direct aba bamaze oba disorganizing kuba abantu bangi nnyo wano baliida batalina discipline esigala ku mulamwa ye agenda wali sente. So nga ezo sente zembagambye ntono nnyo. Bantu ka association zirina ba members 200 300, kitegeeza ba million 10 omuntu n'okufuna million lugenda kuba lutalo. So the only thing ekisobola Obama was maintaining is the respect and the recognition of leadership and structure kyebaagala okukuba kiggweewo. N'olwekyo okusuka omugwa kungi nnyo wakati wange abaffe ba leaders ku secretariat ne ministry. And you know ministry yetwala advocate yaffe. It is a bigger body because it's government, and for us we are private, so we cannot compete with them that much. You understand? In ng'omuntu, I cannot continue with this disorganization because these music fights will never stop.
you know, because they are sponsored and backed up by our leaders. So, Manank, when I come back from Acholi, I will put in my resignation. I will resign from music leadership. Hope you guys can find another person to continue with this. I can't manage. I don't think I can manage me as a person. Abalala simanyi, they can continue with this job. Because I cannot allow to work in a disorganized environment that is sponsored, you know. I can't. Kubanga bagamba msimanyi inclusion simanyi wati wololo bingi nenga senga abantu baba bagambye nti mugende ku federation sobola kubanga je mugenda okufuna buli kimu kyemwetagada bulkamu naye babeera baweereddwa olukusa for operating as divide and rule, then they cannot be, we cannot be united because these parties, party bagitadde neno bagitadde eno kati batukubisa sente in between there. Atenganze for us it's not about money, you know. It's about sustainability, accountability and empowerment, you know. And for now byebyo byenyinza okubagamba. I'm so disturbed by our leaders because most of them they might not be caring about leadership and making the industry better. For them it's about money and control, you know. With due respect, I don't have power or energy to fight with the government anymore. So the only thing I can do is to step down from this music leadership. Then I continue with my other programs. Hope I've done my best, you know. Hope I have done my best. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndowooza mubuulidde naye nga tuvuddeyo waliwo amawulire ate amabi nti waliwo senior police officer eyafudde. Kiki ekyamuse munnange nange gansanze wano katulinde ono agatuwe agasase bulungi agatuweereze kiki ekyamuse yani abadde akola ki bibino. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Njagala okubategeeza nti Oweekitiibwa Mate Godfrey yabadde commissioner wa police yafudde olunaku lw'eggulo ngali Kyotera, abantu be Kyotera district kyenjogerako mu Kitegeera. Commissioner wa police ono Mate Godfrey Bambi abadde kamanda wa Sango Bay police operations era nga Bambi twongera okusasira family ey'omugenzi Mate Godfrey. Enaku zino abasirikale bafa nnyo, simanyi kiki ate babitiibwa be bafa, I don't know why. Nenga twongera okugumya family ya Mate Godfrey, mukyala we, abaana be, tujja kuba twongera okweta no program y'okuziika na tuvuddeko eyo ng'obubenje bweyongedde mu ggwanga Uganda naddala boda twala tugende. Onavuddeyo kugamba oba okubawa amagezi nti munange oba okozesa boda mu Kampala nti wetegereza ebintu bino kubanga ettemu lisuuse nti tulina abafere mu ba boda, tulina ababbi, tulina abatemu nti nga beerimbise mu mulimu ogwo gwa boda naye nga si bo. So akuwadde amagezi gaagano aba boda abatuufu be baliwa. Bw'oba omanyi okozesa boda mu Kampala ng'okyayagala obulamu bwo ng'okozesa boda mu Kampala, wuliriza ebigambo bino wammanga. Gwakozesa boda naddala abakazi mu abakozesa boda muwulirize bino. Wemma temubiwuliriza mujja kugenda nnyo ng'era mugwa mu bizibu. Bw'olinnya boda ng'ogiraba number plate teringa bw'erina kubeera nga yeebase ku piki kwennyini nga bw'olaba ezo z'olaba waggulu nti oziraba oba osobola oziraba nga ziri kiriya. Girinnye. Bw'oba ogiraba nga yeebase ku piki kwennyini n'omuntu ali ewala asobola ogiraba eri seefu, girinnye. Bw'olinnya boda bw'ogenda ku boda neeyimirira ng'olaba number plate bagibendinzeemu nga bw'obeera eri olabako za waggulu zokka ennamba tosobola giraba. Gireke gyesonyiwe. Toyina kyopapa, ojja kufuna picha ennungi nnyingi nnyo mu kibuga bw'otuuka ku boda nga namba plate bagifunyizzaamu ng'etunula kyengulu etunula mubire
nga n'omuntu ne waali emabega tasobola giraba gyesonyiwe mwanyinaze gyesonyiwe gwe muwala gwampuliriza gyesonyiwe mugambe genda otambule weeyongereyo nkaddamu bw'olinya boda boda nga namba plate etunudde waggulu bonna babbi buli namba plate gy'olaba kuwa boda boda ng'etunudde mu bire mubbi nkikuddiramu mubbi era message eno gitambuze ogirage munno yenna akozesa boda boda mu kibuga bw'olaba namba plate nga yaggwako terabikira ddala tolinnya mubbi namba plate etunudde mu bire tolinnya mubbi akututte ayita mu ppanya gye mutayitamu waliwo ekizikiza agamba ayagala kufuka owekitegeera waliwo ekizikiza agamba ayagala kufuka mubbi totawaana oyina sente z'ogenda kusasula tokkiriza kuyisa mu ppanya boda boda tezibeera nnyo mu jjaamu oyina sente zo ogenda kuzisasula lwaki okkiriza okuyisa mu ppanya abo bonna babbi benkugambye bw'oba oyagala obulamu bwo wuliriza kyenkugambye kisheyalinge ne munaaganyulwemu yasinga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye fulfiga tabukidde omukulu w'ekitiibwa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsonga ki bibino eno message agenda eri Bobi Wine omanyi okutegera si kwaffe na common sense is not a common but I warn you bw'oba wulira nga wajja mu politics nga tolina manifesto gy'osobola kulaga bantu nga tomanyi kiki kyogenda kwogera mu public tomanyi naye bayimirira mu public ne boogera omuntu ayagala obuyinza oba obukulembeze bonna kabeere wa chairman bwa kyalo please leave Jerusalem Sale alone va ku Salemu Sale tolina kyomubanja gwomu ku bantu abagaggawala mu mikono gya Salemu Sale gwomu ku bantu abalina ebirungi ebyo byosobola n'okusongako nga babijja mu mikono gya Jerusalem Sale Jerusalem Sale kifulisena ayagala abantu bonna bannabyabufuzi bonna bagende wa Jerusalem Sale n'ebifaananyi byabwe tabita n'olwekyo va ku Jerusalem Sale ogenda ng'omwasamira ng'omwogerako ebigambo ebyanjula nti yabba ettaka osobola otuwa proof oba obujulizi singa tugenda mu kooti tukushuwinge because ngenda gamba Shira akushuwinge kanso Shira ngenda kumugamba tukushuwinge ebyo ate ye president w'ekibiina kya NUP ayogerwako gwe bawoninga muno nnaku lwaleero obubaka bwalese ng'asimbula okugenda mu Bunyoro region ajjukira gye bagenda okuba nga bakampinga oba bakampeiningira wiiki eno yonna bajja kuba nga batalaga Bunyoro region naye abaddeko n'obubaka nga bugenda owa Honorable Robina Nabbanja ono nga ye Prime Minister ow'eggwanga Uganda. Mwalabye Nabbanja ng'alagira abantu b'e Bunyoro nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo. Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwekitani ngaawo tuwamu abaana ba Bunyoro kabalegalega. Ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako wano wokka bw'ogafunira wano waliwo omwami atabukidde CBS FM nsonga ki akalulu kafuuse akalulu ate munange okuwagira kufuuse okuwagira abamu bafunamu feeling mtu lwaki gundi awagira gundi naye ate nga bakimanyi nti tulina right mu ggwanga Uganda okuwagira buli omu owagire gw'oyagala muyinza okwesanga nga muli mu famire emu naye nga mwinamu buli omu ayina gwawagira kakati ono aviridde aba CBS Mumbale okuba kampeyini nswembuuliza nti abakozi ba CBS mwafuuse ba lutalo mwafuuse CBS mwagifudde kibiina ekirwanyisa buli mugamba abagala tweyagaliza omuganda avuddeyo akutte ku lw'Ebuganda ate radio ya Kabaka yekutta omumuli ekutta kati bwekyagabagaba kati tugenda mu wiki 3 naye buli program gye mukola bemusiibako bwetabagambye ko tewali mulala ajja bagambako. Nsaba munsonyiwe siri muwagizi wa Nuupu naye ndi Muganda. Mbuuza mwe mwali muwuliddeko ekintu ekyo nga kikolebwa mu region endala abasajja abakyoli bayina Ogenga Ratigo yakola nnyo ng'akolera FDC naye tebamujja mu parliament mugamba yakowa obukoyi byabufuzi
ye teyali mukulu. Tulina omusajja oyo, omusajja ono naye ali eyo gye twabadde. Yo oli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wasinzidde. Sigala naffe tovaawo.